Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Nina Richard Baguma. Nakoze omwezi leero ziri 5 omwezi gwa November. Kirabika nti omwaka tuguwerekereza awatali kubuusa tugenda. Olunaku lw'olwa leero neera mwanyi ababaka abavuganya gavumenti batudde mu lukiiko lwabwe ng'ab'oludda oluvuganya mu kye bayise caucus ku mwanyi. Lukiiko lubadde lukulubizibwa mukulu Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya mu gavumenti. Manyi nti wiiki ewedde Mwami Museveni yasinkana ababaka b'NRM era ku tteeka lyerimu ne boogera. Eriyo omutambuze nti olunaku lw'olwaleero Speaker wa Parliament naye abadde n'omukisa ne banyumyamu ne President Museveni ku by'ente ekisozi. Naye ng'olukiiko lwankya ne basinkanyemu ne banyumya ku by'ente ekisozi. Speaker ndooza yabadde ayita ku luguudo olwo olw'Essembabule n'akyama n'agenda n'abuuza ku mukulu kati ono omutambuze kali lugambo ye n'alaba emmotoka kati omukulu abaddeyo kati omutambuze ambuuza tombuuza eriye yambuuziza nti gw'obijja nti bulwadda wali awaddako bayitawo wa koolo kabula soke awo waliwo abantu bo balaba bulabi mmotoka ne baga ono abadde eno ndooza abuuziza ku mukulu teweetaaga kumuyitako. Ampuliriza Lutindo. Richard Baguma buuza abantu. Katonda ow'ekisa ekingi ow'amaanyi amangi tumwebaza era mu linnya lye erimu njagala babuuza abatuwuliriza n'abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abatuuseeko kye mukozeeyo mwebale n'abanoonyeza ekyokukola oluusi ne kibona namwe mwebale kunoonya temuggwamu maanyi. Basigale nga banoonya. Basigale nga banoonya era nga bawuliriza abesinkana okunyumya ku nte n'ensonga endala. Besanga oli n'abeera nga abadde ayitawo n'amubuuza munywanyi gy'oli. Kuba ffe ku kyalo oba oyitawo ewa Baguma n'ogaana naye Richard gy'oli nandikyamye n'ennywa kacaayi oyina nga jangu olabe ne kwena ente gye naleeta juzi yazadde olaba akayana. Richard, zino ze district ezisinga okulima emmwanyi mu Uganda. Bukoma Nsimbi erima ensawo 82,000. Kasese ninjawulo wakati wa Bukoma Nsimbi n'amuddirira nene nnyo. Bukoma Nsimbi alina 82,000 mu 1300. Ezo ze baalima wakati wa 2023 na 2024 according to data wa UCDA. Kati eyamuddirira yali Kasese yalima ensawo 24,000 n'ekitundu. Tuva Bukoma Nsimbi tugenda Kasese. Bukoma Nsimbi wa 82,000, Kasese wa 24, Zombo wa 21, Rakai wa 21, Kalungu wa 21, Masaka 2, Kyotera 19, Mubende 18, Sembabule 17, Lwengo 14, Kagadi netukutula netugende Kagadi naddirira n'emitwalo 14, Kamuli n'agenda mu 13 netujja speaker gy'abadde ayita okubuuza ku mukulu. Egomba mitwalo 13, Luwero 13, Bulambuli 13, Mityana 12, Mukono 12, Sironko. Nalimanya bomu wabannandala balimanye emmwanyi. Ne Bulambuli 13, naddirirwa Sironko 12 awo. Netukomawo Mpigi Kayunga. Numbers zino zidefining olutalo oluli mu Parliament. Olutalo gyeruli.
ababaka bavuganya leero mu nsinkana gye basinkanye bataddemu n'okuyimba ne baga nti va ku mwanyi nga bagenda baneeminga omu ku omu naye Ssemujju simulabye banidooza kwa ya master Ssemujju simulabye anti yalina tena omulungi ennyo Ssemujju tabadde Ssemujju buuza abantu awuliza Eddie Simba Ssewo ne banyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Nafiiriddwa. Nga kitalo. Nina famire emu gye neegattako nga nsoma Makerere. Ne nfuuka wa mu famire ya inginiya. Inginiya Ndiira Kasolo yakolanga mu Uganda Railways. Era ne bwe nali mpasa mutabani we omu. Mutabani we yali best man wange. Muwala we yafaanana nkya nga ye mwannyina omulungi oba ono Munyankola abimanyi bw'oba ogenda okufuna omukyala obeera ne mwanyuka akwerekera munyanyako naye kati muto waabwe abadde musomesa Abdul Kalumba yafudde ne bamuziika ekikunnyo eyo Butambala wa Muwanga nakati saawa zino tuva mu dduwa bambi ewa Muwanga eyo naliyo wiiki ewedde ne nkoma wano ne mbagamba nti banange mbadde Butambala naye emwanyi mubao mudomo ku mwanyi muri wano naye mwe wamwe Butambala sirabye emwanyi Aisha nanga nti abantu bazisimbaje ziri ne UCDA yagenze ku sharing data nga Butambala tali omu ku districts ana agasooka mu kulima emwanyi ninga banu baba batya ne Baguma the fault lines are made. Nkugambye nti speaker abadde ayita ku luguudo lw'e Bugomba n'akyama n'abuuza ku mukulu olunaku lw'olwaleero kusinziira ku balundira ye nti abayita mu kkubo bo baŋŋambye nti mukulu abadde ayitawo n'akyama n'agenda abuuza ku mukulu munne. Ab'opposition bali mu Parliament basisinkana. Osuubira togikwatako endala? Tugenda mu gundi eringa ya togikwatako. Sagala nnyo okukuba emiggo embalasi nga nfu. Lwaki embalasi nfu ngikuba miggo? Ewuliremu kikyawedde ekyo kyagenze. Kati tuli ku byabufuzi. Nikino ekyokutwala ekitongole ekiddeyo mu minisitule ekyo kyawedde. Ate ebyobufuzi abavuganya n'aba movement bwate bakoze byabufuzi bakola ki? Omusala gwe tubawo gwakola byabufuzi. N'olwekyo bali ku byabufuzi tewali batolaini ziriwa batuku eriwa kikyawedde. So tebagamba tebagenda mu second reading tebakiisa bagenda kujja mu committee of the whole house. Speaker wanuke anti speaker wanukeyo waggulu ajje bagende kawairo ku kawairo. Bakaya nti kano tetukaagala. Kati bwoboza zoyita battle lines okay. Akawairo ku kawairo. N'ekintu ky'okuddayo. Nina information. Banzis. Eganti aba Ministry of Agriculture baba wa instructions. Bakole police. Egenda okugoverninga bino. As far as they are concerned. Kofi ba mumaze. Ne bamuteeka mu crop department ne baga nti agende era ajja kukulirwa gundi ajja kukola bwati ne police ne systems bamaliriza era ndoza bateekamu mu crop directorate. I think it budget about directorate of crop production bateekamu division ya coffee. I think budget coffee development. Nega bamaliriza era kati bali mu kunoonya bakutendeka for certification purposes kubanga abo bagambye we wali obuzibu. Ssemujju mugenda kusinkana Baguma agambye nti temwinaawo kye mugenda kulwanira olutalo lwawe. No unagambye tuli byafuzi kati awo mba mpadde Ssemujju pass akole ki akole byo ayogere n'obufuzi Ssemujju mugenda mu kutunuulira kati kye bayita okutunuulira etteeka lyennyini nti one by one by one by one. Dona semba yokusinkana abuziza nti wagambye nti district esinga okulima emwanyi yerwa Bukoma Nsimbi kali habati okiwulidde Bukoma Nsimbi lima emitwalo 82 ensawo
eza kilo 6 neddirirwa Kasese. The difference ya mitwalo almost 6 between zensawo ne Ssemujju mbadde nkugamba nasinkana mukulu Benwacha ebbanga liyiseeko Benwacha nanga nti wakati mu in the midst of all the noise you must always sit and have a sober head that looks at a document and say, at least I can change a comma here, I can change a sentence here and deliver for this country. Remember, a lot of politicians do not pay attention to the detail, and the devil is in those details. You can change a law by reading the detail. Kati nangamba nti ababaka ba parliament sijukira parliament ki bekandaga ne bafuluma parliament. Nti bwe bafuluma parliament banene bamunyigira nti newankubadde yali ateeseza nabo yasigalayo. Naye nangamba nti mu kusigalayo kwe akatono ennyo yakayita katono aga nti akatono ennyo ke nafunayo na defining the character of the leader of opposition and the office of the leader of opposition bwerifaanana. Eri parliament ya 7 2025 era ekyo nakingamba nti ekyo yakiteeka eryokugyawo term limit. Kati ekyo nakikola. Kati nangamba ekirala yansongera ku muntu mukwano gwange Elias Lukwago Saalongo Mulodi yanga nti when government brought a bad law for Kampala towards the election, the government was excited. We have introduced an executive director. Nti Lukwago stayed and actually caused confusion. Yeah, according to Ben, nti Lukwago caused confusion by practically changing the law and putting its on its head from what government had brought. Nti naye bali bo baga eteeka lya Felice. Kati Ben adangamba nti mwe maybe yali okusinzira ku ebyo bigambo bya Ben, maybe this is a time to do a Ben watcher on the coffee amendment bill. Simanyi byonna bikola nze Ben watcher byoyogere byakola yabikolera nali munnamawulire mu parliament ne Elias Lukwago oyakyusiza etteeka lya Kampala nali mfuluma mawulire mu 2010 nga nyingira politics nendigoberera naye nga Lukwago yasooka kukyusa etteeka lya byakulonda n'agamba nti agents baba candidate tebalina kutuula walayiza obululu nga tebamulaba, balina kutuula naye ku deski emu. Edda presiding officer yatuulanga eri nga asobola okuyuza ekinywa n'akikuwa kyakola. Naye kati Lukwago obwalooya bwe yabukozesa nnyo ng'ali mu parliament. Ebimu ku bitono bye bajjukira. Obuzibu nze bwenyina ne debate mu Uganda n'afulumya ne polling stations okuva mu barracks munda. Oluga nti byebimu ku ebyo byentalo ze yalwana. Obuzibu obumu bwenyina mu debate mu Uganda nendo zati ziri mu Uganda wokka. Kasita debate efuuka ya side bbiri. Kati oyo anenya ba opposition naye naabe naalemu namu batuuka nga tebakyawulira nga balinga nga batamidde. Nga ne bw'obagamba ekintu nga kirimu amagezi by'ogambye nti sigala mukola ki nga tebakyakiwulira nga balinga nga mobu. Nze lumu nga ndi munnamawulire waliwo MP yakiikiriranga ku kyalo gy'enzaalwa biri mu maaso Mulindo yayingira parliament ng'ava bweru nga wanise omukono. Muwuliriza wange nyaali kalangala kati alina okuba n'akarediyo kakawuliriza balonda ki naye kati ng'amanyi nti ndoza batuuse we babayitidde bamuga nti ejo ate siffe tuwanise. Abo ab'enaale mbola mu parliament bamanyire okulonda yes. Waliwo lwe baali balina okulonda nno balonda yes. Sipiika n'agakanziremu n'atandika kubannyonnyola. So kasita debate etuukaawo efuuka nzibu kuba kati nze ndowooza debate eno yali badde yasigala wali obuzibu obuli mu kugyawo UCDA bweba evuddewo obutavaawo kigenda ku affectinga kitya emmwanyi. Ino omuntu gwe nali naye eggulu nga mugamba
nze naine Museveni ku radio nga tuli ku radio emu nga mubuuza bajeti ye yagejje etya okuva gye yatandikira nga teziwera na biliyoni 4 bajeti ya Museveni by around 20 12 awo 2023 nga bajeti ya Museveni ziri biliyoni 4 kati tugenze okumalako omwaka gw'ebyensimbi ogwerenga zi biliyoni 82 kati mubuuza ku radio n'agamba nti bana aba government tebakola byayagala bakole ye n'abakolera ye n'asalawo ye afune budget agenda akole ebintu era n'atugamba nti nenteekawo model parishes yazita model parishes ngenda n'enkola y'emirimu n'aganje ojje mujje tulambule lwaki tuba nawa bano byabalema. So Museveni has personally voted he has passed a vote of no confidence in government, in the traditional government infrastructure. Ntezikola kweterayo ne government yeyekola ebintu byone budget ye bikola gawo tibana kibakola kakati ati najja naga nti bakola ne coffee muzirete ne gundi muzirete nga go nyini personally sigani muntu mulala yava Kenya nali naye ku radio nga atudde wano nga Baguma watudde naga nti ekyamugezesa budget okuva ku biliyoni 4 okutuuka ku biliyoni 82 nga government tekola nanganga nyino byekola yasigenda kutuulaawo nfuuke in fact nadamu muiza ngagamba it's not a ceremonial president nyino genda nkola ebintu ngenda ku kyalo nenkola emirimo gyaguluka likyanachi bw'obeera nga gwe nyini okakasa nti ministries tezikola you cannot be the same person ate agamba nti ebitongole mu bitwale ne watakola abantu ne bakkiriza. Nze nagamba mulimu ebitongole okuba si bya mugaso I didn't care mu bitwale ebyo custodian property ni party nebi nebirimu wunra coffee nze nayendoza nibijja kusoka bisigale wasoke bamireko bino ebitalina makulu tulabe bwe babitambuziza kati ye debate yongeni obuzibu bwa debate mu Uganda debate etuuka neva webadde ino okutambulira nemba buli omu kati nga olereza side gyali buli omu nga alina kuwangula maybe ekyo Ben wachi yadagamba kubanga gobeera ng'oli president wa ggwanga abantu abali mimwanyi ne bakugamba nti kino ekitongole kikola kati saawa zino ministry y'ebyobulamu twajogerako ne Baguma yesingamu kubeeramu ebizibu mu Uganda PS ne minister simanyi bwe basobola okutuula ewamu Franka tumwebaze mumu waliwo omuntu angamba Franka tumwebaze tali mu health mu agriculture waliwo omuntu yangamba yokubako n'ebikonde oyo omusajja wa brigadier permanent secretary brigadier general major general bangabe kubaka ebikonde ne Franka kati eyo ministry mulimu eziriwo nga zifunctioninga mwakato nenga nazo zikola bubi nze bongamba lwa leero frankly choosing ministry ya works ne UNRWA wakiri ojewo ministry nolekawo UNRWA kubanga gojangwe wafe ekirola bengude zikoleddwa UNRWA ogerageranye nezikoleddwa ministry ya works tandikira kukuberiva ekiwologoma nerite ekimwanyi bakalima ati yani alikola works tirina kumalawo na kiseera kiriwo ebinya byaligenze mudda wokirya wali wansi byafa ninga twali sasanyako sente nyingi zaiswa Parliamentary bazali biliyoni 3 per kilometer kati ogerageranye n'amakuba agakolebwa uno kyovola aba tawuni bangamba aba UNRWA ba kayungirizi procurement agent aleta Baguma nakola naleta gondi nti yogone wakse infrastructure esobola because newe wakayungirizi basobola obukuwa ne bukulemerera nze nali Arua kuseneza yesomye ze baleta abaruwa batekinga decision nti bote bajja kwekolera nguudo ne bagamba UNRWA to contractingire o contractinga oli kyatwala ng'ekiri simple nakyo it's not simple ne bagamba nti fe eno sente ziri involved mu bino tetulina capacity contracting abantu ne babiwa UNRWA era enguudo za Arua bona azituukako zakolewa under yesomye za njawulo so debate yaffe yali badde ku kigenda kuddirira ku sector ya mwanyi kakati tugenze mu Ggwanga kyerisinga okulima mwanyi district kyesinga okulima mwanyi obuzibu ati nalaba ne Museveni mu baluwa ze nga nejaraze
baganda chauvinism mfocho okunyonyola point gyali bade ati ne yadda mukwata kinga baganda no muganda atalima mmanyi gwe bade bitakwatako no muganda nti wayo oliyeyo nti Museveni atulumbye kakati alumba tuba tugenze mu lutalo so kati debate yenche mu parliament siwe waliwe twatandikire wa rationalization tuli ku mwanyi Museveni agitwala kati Ben wacha wagamba nti walibadde yalisigade osigaleyo okoleki nkugambye nti mu ntandi kwanze ekyendowooza nga Ssemujju ministries Museveni yagate zikola ne yekolera government eyi eri mu state house yekola ku byobulimi kakati abantu abalime emmwanyi baadde balinako akalembereza nga bakolagana ne UCDA nagamba nali ne Katikkiro lumu nali mukyaliddeko nanga aba UCDA bamuyambye okufuna seedling wazali milioni 6 gena nga atumbula emmwanyi terimba nalabye Professor Suluma Ezra emabega kaawo abadde bateekawo monitoring unit mu office ya Prime Minister ekebera emirimu gya gavumenti entambula yajo yabadde agikulira tabangako ng'ali opposite ku Museveni bwavaayo ne booli nabo n'awandika n'agamba nti bannange twateekawo UCDA no mbugenderera nga tugamba nti Ssemujju weerabidde Suluma lubali batunda UCB nti yakyogera Suluma stood out na Rwanda Street n'agamba nti nze ekyenjawulo kiri ku Suluma ne Ssemujju Ssemujju bw'ayogera Baguma agambye nti katuli mu byabufuzi kati Ssemujju atandikirawo tajja gamba nti Suluma naye ali mu byabufuzi era situbira ne Museveni waba atunulira Suluma amtunuliranga atunulira opposition ya muvuganya balemwa kukanya ku kintu Suluma nanga ntwaiteekawo UCDA ne tugamba nti gavumenti egiteeka mu sente naye buno obulayisinsi bwenagenda esolowooza ku batunda emmwanyi bugibeezeewo esobola okutumbula omutindo gw'emmwanyi n'okola emmwanyi bwetambula kale Museveni watayagala kuwuliriza fe aba opposition at least awuliriza abo nebe n'abantu ababaire banyi nnyo abanyonyodde lwaki UCDA eteeka okusigalawo so debate kati obuzibu Museveni bwe yasinkanya abaka b'NRM twazeeyo nga nze nakayingira parliament twafulumya sente zaali biliyoni 4 nga tugandi bazongere abasawo ne tuzijja mu budget twazijja bakwayite mu kine tuziteeka kuongeza abasawo Museveni naga ati tugenda kubongeza abaka parliament abenaremu ne balayira nali ne muzaale twali ku lady emu naga obakitegeeza kuva mu NRM njagivaamu nawayite ekyankwanza bwe bava ekyankwanza ne waga nti president yatunyonyodde ne twakitwadde tutalaba kati kitugenzeemu bano keyaba tutte egomba ogenda kugenda n'abantu abali unreasonable naku lw'enkya unfortunately buli mbeera nga muli unreasonable nga temugenda kwewuliriza ebiddirira olumu ati nabyo tebibeera reasonable era awo tuyinza okutuukawo enkya ffe twagenda wano omuntu ogikwatako olanya abantu bayinza okumuvuma naye olanya yali atandise bulungi naga nti ffe nga tumugamba nti issues zaffe tulina zezino esooka magezi yaleese ebbiiru eno ng'oledde oyina eya Dr. Ryomoki oyina eya Nsamba eno ya kika ki gy'oyisa ku zino endala olanya naga nti tetugenda kubuusa biiru n'emu tujja kutandika n'eya Ryomoki tutandike n'eya Nsamba nga bwe zazze mu order Museveni bw'aboggola Kadaga bwe yajja ate yatutwala walala nga yamugezi yesooka kakati awe ngumi zigenda okunyoka mu parliament nga zinyokera nsonga sinti twali balalu speaker omu yazze naga nti eno biiru tutandika n'eya Ryomoki tudeke eya Nsamba ey'amagezi egoberere ono byajanga nti ey'amagezi eno yebesookayo tandika kati kwe kuyimuka magezi tumukwata matayi I only hope nti abenarem tebagenda kujja manye mulimu lwe bajja ne babeeranga abanywedde enjaga rules zona tuzispending ekiri kati buli lwojja ku mata wetyo notandika kujjawo buli kahampu akaliwo oyitewo speed ebiddirya tebikyali byakuteesa kati biba bifuuse by'abantu ba bulijjo Ssemujju nga sinaddayo wa Baguma yes. Waaliwo minimum points ezaali mwami Museveni lwe yasinkana akakiiko ka agriculture yes. Bayina we baatuuka nga baga nti median point bwe nayogera ne Muwanga Kivumbi naye wano
era naye nangamba nti anti bweyayogera ne mwami Museveni ku ssimu mwami Museveni yawulikikanga aseeseetuse agamba nti okay, if this is what you propose, that's okay, talk to the minister. Museveni yagamba nze saali mu meeting naye abaaliyo bambuulira speaker yayita abaka ba parliament ava mu Buganda basinkane baba bali mu meeting Museveni nakubira speaker bwakubira speaker the reverse actually Muhanga yatugamba it is the reverse eyaki speaker ye yakubira Museveni just fire bani yakubira munne bombi bebamu but chenzi jako Museveni ngate bamukubira simu Peter uli wa mawulire Museveni bamukubira simu alwa ya munonya nalemo kumufuna Museveni bamukubira simu ekyo uli wa mawulire nono wa mawulire Museveni yakukubira toza gani bamukubye ku simu akulinze akatyo ye katemba okay Museveni basika Museveni nagamba nti okay Muwanga namunnyonnyolanga chairman wa Buganda Caucus namugamba nti anti wakkiriza ne committee gyogambye ya agriculture nti myaka esatu ng'etteeka terinasibwa mu nkola namugamba is very simple kateeka tulireeta tulinde gye emyaka esatu bwe ginaggwako tuddemu tuwuliziganye Museveni nagamba nti ebyo mugende mukkiriziganye ne Lwamirama Lwamirama twatuka mu parliament nga yeekyanga bwekyanze omanyi Museveni abatamumanyi mbasaasira Museveni yawatinyefuuza omulimu gwa security coordinator nakubira aba iso ne eso naga nti mumuwa information kati yeno ngona aliyena alowooza kati Museveni yabika we yagamba ni mukwatagane Lwami ate Lwami namugamba nti etteeka litekwa okuyita nga bwe nkugambye kati oyo Museveni gwoli naye tosobola kugamba olumu naye akola ebyobufere naye olwokuba nti president tojaga nti mufere naye nga abikola mu bugenderevu eno nalangirira kirala neno nategeka kirala. So Peter, debate eno jena gwere ncha sigirabawo nti egenda kubeera nga debate ya bulijjo nti muyimirire. Can there be a sober moment Ssemujju? Sober moment eyo oba oliwe yebakira ne musneaking kubanga okunonya we wali transition clause egamba nti okay kuba nabadde n'omubaka omunga nti anti feche twagala muteeka bateeke mu transition clause egamba nti etteeka lino tuliyisiza lijja kutandika okukola oluvannyuma lw'emyaka esatu naye nga ligenda okukola nga minisita tannayisa statutory instrument ajja kudda mu palamenti atulunyonnyo olwaba kututte oba tokyadda nze actually kye nali ndowooza nakati ekikyali ekirowoozo kyange Museveni singa bino ebintu yetabikola mu mutima mubi asobola okufuula ministry ng'eri very effective netteeka nga talireese abantu ne bagamba bokka nti tugende mu ministry. Nali mpuliriza mukwano gwe Nkasibande omuntu agenda okufuna driving permit olwaleero tayinza agamba nti bateekewo ekitongole kya driving permit oba ministry donasembayo ogenda okufuna passport era nagomusajja wajeno gasita go nembeebaza ng'akavuyo akabeeranga wali nga passport zaafuuka business nkufunire passport in fact kyabeeranga nkufunire nga naye agamba nkufunire naye mulimu ng'ekyo kiringa ng'ekiri eliminated. Nze ndowooza ne Museveni okujjako Abanyarwanda baakubye enduulu nti kyabakola. Museveni ajjewo government gye yateeka mu State House completely amaking government ng'eri very effective abantu benyumirize mu ministry bw'obagamba ogenda tebagenda kayana naye gwe nyini gw'osoose n'ogamba nti ministry tezikola kino yakyogera nga ndi naye maaso ku maaso atuddeawo ntudde wano n'agaayo ensonga lwaki mbyekolerako nange kati nyina parishi modo parishi ngendayo nendaba we balima mujja kujja muzirambule nga kyagalya tuzirambule tukakase nti no ministry tezikola. Museveni kati ebintu abyekolerako kati ministry ezo eziba tezikola olwayo olangira otya nti yagala ebitongole kubanga ne sente eza UCDA it's not a lot of money kusene government zesaasanya ku bintu bakuŋŋaanya bilioni 8 ate basaasanyako nga about a half. Yes, onoonya okwerega ebikya kuno twakutuuseeko. First of all waliyo ebitongole ebyo agira atwala ku ebyo bwe bitambula obulungi abantu baida ne bagamba nti waayo omusajja yatta ebitongole eri bitambula bulungi neno ne wagenda
naye buli kitongole kibatwalayo nankabiro yajja mu parliament ng'agala kutwala rural electrification agency ngeri nezene z'abadona nabatugamba nti badona tebatrustinga mainstream government bw'ona atwalayo ssente za rural electrification bagenda ku withdrawing abamu n'essaawa ya leero rural electrification tetereeranga kuba bagitwala mu ntwala y'akavuyo bw'obabuuza programu ze bakola. Actually Ssemujju ekiri interesting buli mubaka wa parliament gw'onooyogerako bwe nabadde waaba muwanga bayitayo nakatooke bwe nagenze eyo ng'eriyo emiti gy'amasannyalaze n'okweyongera nga tekuli waya kati neneebuuza what happened bwe nakomyewo Aisha Kabanda nanga nti tekiri Butambala yokka buli rea gye yali emaze okusimba emiti balikasa bajjawo ssente zaabwe project we yakoma kati ate ekizibu abaana emiti batandise ogiwanulayo bagyokyesa bulooka singa gwe ofuna minister nankabirwa minister ng'asobola okukubuulira ekiri ku mutima okuva bwe bajjawo rural electrification agency essente by the way wali essente va kuzaali mu rural electrification agency waliwo government zeya contract amabanja gali ndooza ziri 3 loan ze 3 tebateekangayo na waya nemu tebateekangayo na waya nemu ni sente twazi contractinga zirazi tukostinga tusasula commitment fees loans ndooza ziri 3 obanya je ziri mu ministry. So what happened? Tukyaddayo mu ministry kitongole tekyaddayo naye Frank kangende mbulango nkomewo ne Frank tumwebaze yabadde abachallenging Ssemujju ngaga nti ye ali perturbed nti olwaleero ababaka ba opposition naddala bali mu kugamba mwami Museveni nti wano we wateeka wakola nnyo nti kino ekitongole ekyo kireke nti ye andibadde ayagala kuwulira nti kubanga oli yateekawo kiri ekitongole ekikola yabaga nti kanzire eno nti kijja kitya okubeera nga ababaka bali mu kuwolereza ekitongole kya mwami Museveni nga ye nannyini kyagambye nti nti mode ekyuse. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Richard Baguma nina ne Ssemujju Nganda. Richard, gavumenti eyateekawo UCDA yegijjawo ne mainstreaming mugamba Ministry ya Works mu driving permit ekola Ministry ya Internal Affairs mu passport bakola. Why don't you trust the process? No, we trust the process actually. Nzendoza still member of opposition first of all naye I trust the process because Kibazo gundi yaita mu parliament act. It is an act of parliament yateekawo UCDA kintu kiri mu parliament so I trust the process zinabuzibu process kyajja nga kintu nekiyitamu because we tubadde nga twogera wano singa president alina obuyinza okukikola executive order nekitagenda mu parliament naye kyayita mu parliament ne kati kiri mu parliament kati oba kiri mu parliament nga mulimu amaloboozi agagamba nti ffe tuli ludde eno n'amalala nga tudde ludde eno lwaki gundi yawandiise wano bamuyitani Kaberuka James namusomye ngagamba nti okutuyita criminals ekyo yetakikirizamu lwaki otuyita criminals. No, President Museveni accusing okusinziira ku omu ku ba ministers bebe nayogera nabo agamba nti mulimu interests ezibadde zifunding the campaign against his coffee embarkment and yagitwala mabega agamba nti bwe yaleeta Pineti our biggest export destination yakawa Italy Germany agamba nti yaleeta Pineti agulewo bamulwana bulwanyi nti outright nti yagamba mu coffee nti oyo bamulwana outright kubanga bagala kulemesa the entry nanga nti ne baddira yeye nyini president na chaperoninga
aba Inspire Africa n'abayamba bazimbye ekkolero Ntungamo, and he says he has even visited. Nti naye nebayo abafunding a campaign against that bachikube, including an online fight. And what I'm telling you is from a minister that talks to the president. Ranti waliwo abafunding ati baina information nti Kibazo sente zajja, Kibazo nazi receiving. Kati one of the angles of the president, he says even UCDA has participated in facilitating members of parliament and civil society, or rogue groups as he called them, and rogue groups to fight against this. And this is a fight. That is the last word he told members of parliament. This is a fight. He's going to fight. Yeah, you see, nakugamba wana Kibazo. Omukulembeze wange atambulira mu modi ya gorilla. Waliwo ebintu ebingi mu bagorilla bye bakola, naye waliwo bibiri. Ekimu bayikiyita subversion, ekirala bakiyita diversion. Lusi okuvunula I'm not competent bulungi, naye nze ndowooza modi gye tulimu yeeyo. Bulijjo tukyogera wano nti ensi bambi Redibya Mutere. Absolutely. Mutere omumanyi. Bwobanga we call it Mutere also. Bwobeeranga oyina eddwaliro ly'e Lubowa nga champion wali captain walyo ye Pineti, bw'omuleeta mu mwanyi ne bw'obanga omuleese mu mwoyo mulungi, oba osibye Mutere oba ogisibye bubi. So ne bw'oba neenya abantu naye obanenyeza, olina okubanenya nga olekamu nti sekawuka kaali kakulumye. Yes. Wakalaba odduka. Baguma oyiza Oluganda. Oludde wano. So ebyo president wange tasobola kugamba nti bitabira batabimanyi. Kino omukisa gwe yafunye nti waliwo comment eyakolebwa neita ku speaker, right honorable speaker. Eyo ye yamuyamba. Diversion je yayagala yagifuna. Kati olutalo lwogamba tisirwa kati olutalo lw'emmwanyi ekinzi bulijjo nkyogera tisirwa katandika lwakuba luluddewo, ate nga bwe nakugambye kino alina okuwangula, kino alina okiwangula. So kino kyo kyawe. It is a matter of ani awangula. It is a matter of ani awangula. Now ne bwana lini ndowooza nze bwe nateesanga nti wakuba oluusi ebiteeso tebina bwe bituuka, ngamba roles UCDA zeekola ezeetaagisa otandika okuzijjayo ng'ozitwala mu ministry nga tewali gwoyombye naye n'ogibajjako, ugenda ozibajjako nga body yaabwe yeekiyisa, oba n'ogiduplicating. Kati abantu abalimi Katikkiro bonna ne batandika okujja nga babijja mu ministry nga bamanyi permanent secretary, bamanyi under secretary, bamanyi director wa crop production, era nga batandika okubakubira mu ngalo be bayita ne ku mikolo. Kati wogendera okwogera nga kintu wakijja mudda soup ekyo, naye lwakuba kati tugenze mu kino ekyokugamba nti we are in a fight. Kati ekyo nze kyakuwudiisa, gubadde mukisa gwakuwudiisa to divert. Naye nga ekyokugamba nti emwanyi zibeeko gye zigenda, isi mbagamba bulijjo nti nze nkaluubirirwa okwogera ku gundi ku tugume ne Inspire Africa. Ne Inspire Africa naye ina history yayo, so abantu oluusi balina okutunulayo. Teyakatandika kati mwanyi, yagirayo obuduka bw'emwanyi, yagirayo esente za gundi eno grant yenene ya Mastercard. Yakola etya, performance yali etya, lwakuba ebyo oluusi tetuddayo ne tubitunuulira ne tubijjayo. So bw'ojjanga operating efficiency nga ate abantu omanyi bibye ebizibu bagenda ne bakugirayo nti watugamba nti ebikajjo bigenda kubeera bwe biti, esente tuziteeke eri n'otugamba nti tujja kuba ne kino, buli kyotugamba
tetulabanga kivaayo wano wetubadde tulina akalengereza tukaita akalembereza nga tukalaba ate oyagala kasikayo kamala okuwa Ssemujju wano Andrew Kwesiga Mushana aga nti Kibazo I want to go to the gist not the politics. Honorable Ssemujju, UCDA or no UCDA, there is a law about coffee that was brought to you in Parliament that I find insidious. Insidious. That I find insidious. My pain is the furor and ado now did not appear when that came. That is actually more dangerous for our coffee. That is where our coffee is being given to Pineti. Si penalty sebo awandika siteba muita penalty. Ani kwesika yawandisa. Kwesika tuja kuyigiriza gundi. In boxing atukuyigiriza spelling. Aga nti nti ye chiri alaba kye kikulu. Kino kye musimbyeko amanyo whether UCDA or ministry or not, it is the law that is actually terrible on the industry. More aspect ki. You see, kinagame Peter. Butuna kwata ebintu bingi. Tugenda kuvaamu nga tuli confused. Nze ebintu bya Museveni byayogedde bukyanga debate netandika. Tuddeyo kukya bujagali obujjukira. Ne sawa yero Museveni akyayomba ne 6 Parliament. Naye endagaano gye baali bamukozesezza eya AES na Air Power baali Norwegians. Nga bamugamba nti ekisooka government must guarantee water levels mu Lake Victoria. Nabo basobola okufulumya nga megawatts zalimu. Natula ne Dr. Nabuiso then nga he is very thorough. Nomulalo wokubiri and sometimes I get surprised yali Hillary Onek. Hillary yatunyonyola ate Hillary yatandikira ku opposinga damu eyokubiri ejinja n'atunyonyola the hydraulic meaning. Waite emyaka ndooza mukaaga Hillary Onek ne bamutwala mu ministry nga yayino kidefendinga byakola bansi bana. So Museveni lwaki obera surprised kati Museveni Franka tumwebaze neewunya okuba ye nga alaba Uganda ngeringa ng'ekibanja kya Museveni nti waba ina kyayagala tajja kuddwamu nti yateekawo UCDA yafa agitwale. UCDA yateekebwawo Parliament. So Museveni mistake zazaakola Peter Osmanyi, but he has been very forceful kwezo zona mistake zaakoze. Jukire yo mu Tunisia yajogula Furati Nile Hotel bamuleetera kikapere okuba kisibye omuge ekisajja okukananga tulina kukiwa sente kikomyewo ekyapa kyajja nikitwala ekyapa oba nikiganti okukibaddiza mumala kumpa sente kino Museveni yakimpa nitudda ku Mugagga ali Walid ali Walid najja n'atwala Shimoni nti agenda kuzimba hoteli ya Chogamu twamala tagizimbye nze lwensooka ndi chairman wa kusasi 2014-2016 mbaga nti Sudiri yabye ttaka lino. Sudiri story yali mu New Vision nga Sudiri ya Nvuma takwatanga kukutaka katumupangisaawo billioni 10 yagulawo billioni egi bagenda neyono asisho wa Kensington ni bagenda okufera Dubai tupangisa billioni 10 buli mwaka ettaka yali twaliya ku billioni 1. Museveni yaze akola ebintu bingi Pineti oyo gwoyogerako nga bamutuleetera na obukambwe bwe bayogereramu tusaasanya sente ogenda okujjanjaba abakungu ba gavumenti ebweru buli mwaka $2.5 eza dola tugenda zikozeseyo zenyini tubaye tusaasanya ogenda ebweru nga tuzimbe eddwaliro erubowa tutaase sente kugamba saala akudamya bintu bya Museveni naye kyekino Baguma kyakugambye nti ebintu ebimu Museveni wabiteeka mu feesi otandikirawo okutya kugaana okyalibadde kintu nza kukikkiriza kubanga
ebyobufere byabaddemu yennyini involved bibadde bingi ekya Naire Hotel ndoza kyekyasingayo ekyokubeera ekyomufere ne baddira ekisajja ne bakisiba ekitambaala ne kituula ne Museveni n'akwata ekyapa n'akikiwa nakirya wali n'akwata wali n'amuwa kati abantu balina fear eri genuine nti bwona gye mwanyi mu kitongole ekibadde kitambuza ekyo nyagala Frank tumwebaza ategeere si buli government department nti mfu nze natwala maama wange mujjanjaba covid ye Mulago nemvaayo nze ni musajja musiraamu sirimba nembeebaza nti bamujjanjabye bulungi because nali mutute mu malwali aga private abiri nga banzibye ewamu bansasuza milioni 3 buli kiro ngendo okubuuza abaana abakola ne wanga nti abamujjayo n'akola exercise ku makya naddayo ku buliri nensasula milioni 3 ne wanga adoza soza koza nnaku 4 naye nagenda okutuuka mu Mulago nensangayo serious nze kennyini bonaleta maama wange ne bamwambula ne bambaza ngoyo z'eddwaliro ne bamfuuyira ne bafuuyira motoka ng'olabawo ko omuntu alisivinze omuntu wa covid naye eri sente we baali batuusiza abalwadde abalala ne maama wange wa covid kwe baamwebasa ne bayita abalwadde abalala ne babebasa ku kitanda kyekimu nga ndaba naye nga kibatandikirako sente sasula koza nnaku 4 milioni 3 buli lunaku nenvayo ne mbanga nti Mulago was better than all the other facilities ne bajaganya bujaganya sinti tuli ba mutima mubi nti driving permit fe tuzikugambe nitukugamba ne passport yezili ntambula bulungi nzi siri omukwa abaje okuddira department ngetambula olwokuba saagala Museveni nga mimi tetambula up to now nze tata wange mujjanjabira Mulago kubanga bano ba professor bava Mulago ne bagenda kubuna obulwaliro ne bamala eddakiika 3-2 ne badduka ne baddayo Mulago be basomesa medical school be bakola ki bwe manga nti Mulago gi improving tonga nti Mulago Museveni ya gikola ki na ya tujiwe penalty because that's what it means and that's what Dr. Ssemujju yakugamba eriyo wano bidi halidi yes akugamba nti Ssemujju ye bweraliikirivu bwalina nti nekye munnyonnyola ali awo wennyini wooli aga nti gwe towolereza kitongole owolereza effect yagamba nti gwe owolereza kajina ng'omuntu ku lwayunula yes nti enkya bajja kuteekayo Kibazo war veterans son akiyiwe nti ne UCDA gy'owolereza leero enkya basobola okuteekayo Baguma nefuuka nonsensical nga tulina kulwana nakyo n'ekyo kyekyo Dr. Ssemujju kye yakugambye nti institution eziri specialized nga Mulago nga Makerere toyinza kera ku makyano ogamba nti olina department ya higher education kati yerani nga Makerere nti oba olina department ya something kati egenda kurandinga ziri specialized zikwasa abantu batambule nze nakagenda Dubai emirundi 2 ku government excellence nga ebitongole bya government bye bateekawo ebitali ministries babya signing competing with the private companies bukibeera kya simu Museveni bwe batta UTL completely ne badira mass ne bazuwaze mu TL ne bakola ki gamba twinawo omwesigiramu even 1 second e Dubai ebitongole bya government bisinga ebiri private kuba ababigambe ndigendo competing I told okay mwenze mu luzungu nagamba omwamawulire ne mugamba nti nze bano babaguma era bajja mu Parliament ntegeza Baguma mu byafaayo si current nga bagamba nti to win UBC 70 billion ne mugamba nti mujiwa mujitwale fuke part of new vision mujiwe kabushenga oba pai waka bushenga omuntu aliyo because new vision nebo gitwalamu omuntu nga mubi asanga infrastructure nga ya computing na monitor era nga awulira bubi nga monitor nze bagenda mala ku monitor nga buli omu awuliriza munne nga new vision yewulira bubi nga tugisinze nafu tuwulira bubi nga tusinze ne mitima gy'abantu ne bakiplantinga munti fe tuli organization tugenda competing ne gundi yes nze wenaberya ku monitor nasabako n'omulimu naye ne bata nenguwangula ne baguwa omuntu omulala sijja kumwogera naye ng'ekyatwala ng'okola mu gavumenti nga tugaa nti bw'ona atuukayo ne bakuwa salariyo ne bweba ntono tokola okwata kooti n'ogyambaza entebe n'ogenda buli atunula mu office ku ntebe yo nga kuliko kooti agamba ndowooza oli awo mutoyi ne womala omwezi weetaaga kujja wa Dr. Nkata wa Nkata ku UMI you must earn your money bwe zigaana okujja eyo mentality gy'otandika nayo n'ogamba nzige nagenda ku passport neewuunya era nembuuza abantu olukubuuza ku Johnson namanya nembeebaza
omusajja abadde mu registration service bureau I don't remember his name yaja ku parliament nga ne mu committee yali ntuga nti abo tubongere sente without doubt nga akulaga we batandikira ne kibaliko olwaleero Museveni tonza gandi government egena kubeera ineffective atodirewo n'obutongolo bwina kibukola because no registration services bureau byajja okola yasanga bikolebwa nenga tebikolebwa n'abikola to the satisfaction of everybody simanyi wa yakyaliyo waliyo omuntu omulala kati government Museveni nga tanakugijjaawo yagitwala n'agiparkinga tayinayo kyagenda kusaba kutwala abantu bakiwoyo mutima mukyova n'abe n'alembo yogerako olwaleero twali nabo mu parliament nga tuganye UCD etetekwa kugenda kwe kubayita nanga nti etekwa kugenda lwampaka kati nze ndagidde kubanga nabo sigamba nti yajja bulungi nnyo ne tutukubaganyako ebirozi nga nti ebyo mwanyi tubireke Museveni naga nti eno kati police yange it must go so kati eggwanga lirina kukola to the satisfaction of one man era buli omu akkirize nti anti kati agamye tune ekyokukola nti katuzinga emikono mu kifuba kati katugende enkya anti yalangiridde lutalo dunyoke enkya mugenda mu lutalo si Museveni lwe yalangiridde wabalo yalangiridde katugende lunyoke fe yali atugyeekaawo n'atutuga nze nasibira naggalama mu ddwaliro Ssemujju atabaddeeyo leero lwaki gwe oli eno olangirira lutalo banno bayinza okuba bakkiriziganyiza babeere calm to salvage something in fact wagenda okumaliriza togikwatako nze nasibira mbaale batugoba mu parliament twali mu 7 olutalo seetagisa bwe luba luli legitimate okulwana I don't need support of everybody nze nwanako ekyange kyensobodde era nembeera niwe nebakewako ebigere byegolola nenga nti kati ndi satisfied so nze ndowooza nti kati Museveni kiri kyewagambye bane Baguma yakikonyeeko naye takyalwana nti alina kyayagala okukola mu coffee sector he wants to assert his authority nti kyeŋŋamba tekiddwamu kati lwetawolo lutugenzeeko enkya era ne debate egenda kuva mu bya coffee efuuke obuwa namulabya afulumiza message ng'agaba kabe n'aremu nti omukulu agambye tulina okuwagira ebintu bye n'olwekyo enkya mujje kati sinti bannange point zino wammanga nkulu nnyo nga tugenda mu debate abadde ayita ku lw'eggomba n'akyama n'amubuuzaako kati bye bangambye abadde ayitayo ati ng'alagawa speaker simanyi oba abadde agenda wammwe kati etteeso bayiteeyo ayiseeyo n'amubuuzaako ampuliriza luti by UCD etugisiibule